Kuva ku SB4 Media Yafe Tuggussa Enssonga. Naye mama wange yangamba mutata wange muyimbi munene amuyita King Michael. Okibelivinga nti yetaatawo? Nze nganze siri sure 100%. Tomumeetingangako? Simumeetingangako. Andi ebbanga lyobaddewo tomunoonyangako omukulu tomunoonyako okumugamba nti baŋŋamba nti gwe? Nze mbasenga bakojja bajjajja bataata okulaba ng'ensonga ezo tuzemulugunyamu tugenda kunoonya omwana oyo tujje wano naye kulu bamulabe akeberebwe omwana bw'abanga waffe omwana tumutwale omwana tutandikira obuvunaanyizibwa enkima tusobola kusuula mwana nga wa kika kyaffe era tujja mwaniriza nnyo. Wakiyiiya buyiiya kyetwogerako kyekituufu kuba nange saagala nkusitwe tutuuke wali ng'amazima ate nawe bikkalire ku mimwa. Okusinziira nti nze mama wange yaŋŋamba sikiinaamu kubuusabuusa wasuubira nti mama wange yali asobola okunnimba. Onoonya essomero omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Clara H Property Services tubaleetedde Christmas Bonanza nga tusaze emiwendo ku ploti zaffe mu Christmas season eno. Buli agula ploti mu cash ku estate zaffe empya empambire ku Masaka Road ne Namayumba ku Hoima Road tukuwa ensawo 7 eza sementi. Ku Masaka Road ploti 5 ku 10 eri ku milioni 12.5 mita 10 zokka okuva ku Collins. Ku Hoima Road na Namayumba 10 ku 5 milioni 5.8 kilomita 4 okuva ku Collins. Kati nno tosagaasagana weekwate aba B Clara H Property Services kureta ketufu tukubire ku simu zaffe wammanga oba tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano mu kisenge E06. Singa bizuukanga toli mwana wa Michael oyinza kuwulira otya? Okusinziira nti nze mama wange yaŋŋamba sikiinaamu kubuusabuusa wasuubira nti mama wange yali asobola okunnimba. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako ate nate nakwebaza emirimu gy'okola nti weebale kubeera ng'ate okolera eggwanga. Osiibye otya? Gy'otusizzaako engalo naku lwaleero jjo giri gitya? Nze Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bumala ku kamera nga bulijjo. Tukumewo n'ekitundu kyaffe kino kyakubiri kya mwana mulenzi Rich King adayo omwana ono. So twakoletako emboozi ye yali yaku street beyayitamu beyatambulamu n'obulamu bazzi akwasaganya mpola mpola era abangi babadde beebuuza nti SB4 omwana oyo mwakoma ku ki, omwana oyo ali atya, biki ebigenda mu maaso. Leero tuzze ka programu kano kampimu naye nga tuzze bawa updates biki ebitambula ate biki ebigenda mu maaso. Wabula abafollowing emboozi eri tweyanza nnyo kubanga mugoberera SB4 Media. Katusube nti tuli ku mulamwa era kino si kipya mu matu gammwe oba mu maaso gammwe. Tukoze programs ennyingi, tufunye amasimu mangi buli omu ng'anoonya muzadde we, ono onoonya maama wange, ono onoonya taata wange. Story y'abalongo mugimbuuza nti abalongo bali baakoma ku ki? Nyongera okujjukiza nti abalongo abo ebintu byabwe byo bikyali biwanvumu naye tujja kubeera nga tubazza mpola mpola naye nga bwe tuli sofa we twatuuka mama waabwe waali baatulagirirawo naye manyi waliwo ebintu ebibeera bintu eby'abantu abakulu nga bisobola okumalibwa eri naye ekiramba nga ekiseera ekituufu kituuse ekyokubaleeta mu kamera tubogere oba tunyumye nga mwagala okubimanya
tujja kubanga tubatuusa era tujja kubanga tukyogerako. Tufunye abantu bangi abaagala okunoonya bazadde baabwe, ab'eŋŋanda zaabwe, mikwano gyabwe abababulako. Tujja kubanga tukikwasaganya mpola mpola. SB4 Media tumalako omwaka tweyanzizza nnyo okutufollowinga n'okutukkiririza okutusupportinga wamu nabatambudde naffe nabatana bakubeera nga osubscribinga gamba kintu kimu nti subscribe to SB4 Media ate era liking commenting donating ku programs zetuba tulese okubeera nga ate zetaaga obuyambi. Nyongera okwebaza bannaffe batuteekamu akasente muli baziwa and sons omuli ba Garfield lyonna nno ssomero ddyo liyigiriza omwana okuva ku nursery paka ku secondary balina abasomesa abatendeke obulungi. Omwana alina environment masobola okusomera n'abeera nga ate akuguka ba essira bayiteeka ku mpagi zino wammanga omuli reading, writing ne spoken. Bano nno bayigiriza omwana wo okubeera nga ate maaso eyo ensi egenda kubeera nga emwenyumirizaamu. Totwala mwana wo ku somero otuuke nga ate ensi enamukabirira bukaabirizi kutulugunya nsi. Bano bagonjula omwana bayigiriza omwana kubeera nga ate maaso eyo omwana w'ensi ebeere nga emwenyumirizaamu. Garfield basangibwawo mpereerwe ku kyattaso otuuka awo n'essimu zaabwe ziri ku screen okwo. So tegekera omwana wo future yo ng'omutadde ku ssomero lya Garfield tojja kubeera nga ate wojjusa. Omukulu oli otya? Ndi bulungi otya mukama wange? Oli steady? Obulamu buli butya? Obulamu sofa tebuli bubi okusinziira we nali. Mbadde ndodde okuwuliza ne ŋŋamba nti yiyi bwe twamukyaza mikwano gye gye yalekayo eri bamu emigere. Tebankuba migere. Ndi bulungi okutwaliza awamu. Banno bawuliza? Bawulizaako abamu babasiba. Babasiba kiki? Abasinga era emizeesi nti balina mirungi kisinga obasibya. So okuva otwakola program waddayoko baagiraba? Baagiraba program yo baagiraba naye era bantu bangi okuva etwakola program awambeereddewo mu bintu ebimu olina kubira ga mukisa. Nze nanyumiddwa buli kimu ngenda kuteerako eky'ekkumi. Nakuteerako ddaayi olina omukisa kituufu. Waliwo omukulu yali munseze bwe yansaba ennamba n'engimuwa. Wafunako ku simu yava ebweru? Simu yava ebweru nagifunako. Esimu yava ebweru oba yalina musajja nagifunako yankubirako. Yagamba ayagala kusasula studio. Yansasulirako kuba ekituufu nze ku mbeera gye nayitamu ate we najja wano kiina kye kyanyongerako olwaddayo waka nakola oluyimba baluyita moving kuba nkimanyi nti yadde tuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye si ffe ffekka bantu bangi abali eyo nga bayita mu buzibu naye nsalawo at least message yange ekintu omimbi kyasobola okukola nekibeera nga kitambula mangu kuba tosobola kwogera bwogezi n'ekifuniro yenkola oluyimba baluyita moving era omukulu oyo yanyambakokko yateekamu akasente olwo oluyimba abaako nekyanyambisaako netugattagatta era ng'abantu netugezaako netuluka oluyimba baluyita moving oba Mr. Mulo yalukuteddeko ku WhatsApp. Yaluntereko ne ku YouTube nalulabyeko. Oluyimba lwetwakoze baluyita moving kuba nkiwa abantu bangi abayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Asazeewo ndukole buli omu abeere ng'afuna ekimuzaamu amaanyi. Safa obulamu bwakyukamu mu ngeri etya? Nga wenyinza tewebwakyukiramu we wano tewabaayi sinti atwali mu mbeera nnungi naye ate tuli mu mbeera nnungi naye at least omuntu asobola okuba ku nekyakuyambisaayo linagamba kino linagamba nti omwaka ogujja ekituufu era abaako nekyenkuyambako ku school fees. So ogenda kudda ku ssomero? Ngenda kudda ku ssomero. Okyasobola? Ekituufu kyo
ngenda kudda ku ssomero naye enda soma adult schooling okusingira ddala kuba nagamba okuddayo nti nsome primary secondary kubeera bijja kumpobuza ate ne ssente sente nakyo kibeera tetuba tetugera kumalako nnyo kirya kati nensalawo nzireyo nsome adult schooling. So mu programu eyo gye twakola wamentioningako ku kya Mr. Michael Mugwanya ffenna gwe tumanyi nga King Michael nti ye taatawo era abantu bakiteekako nnyo essira. Nina we nali somewhere nenjolako ko n'omuntu omu nampa amagezi naŋŋamba SB4 wasoose n'okulira Mr. Mugwanya kyekyamazima saasooka kirowoozaako nnyo era Mr. Mugwanya asaba kunsonyiwa saasooka kukubira kuba buli muntu abeera na private life ye mu bulamu. So Mr. Mugwanya asaba kunsonyiwa yo twayogedde naye mu bye twayogedde bye tuzze leero tudiscussingemu nga twagala kuba tetwagala tutuuka leo tuswaze wakiyiiya buyiiya kyetwogerako kyekituufu kuba nange saagala nkusitwe tutuuke wali ng'amazima ate nawe bikkalire ku mimwa. Nze sisobola kulimba kubeera we bakiŋŋamba wenajja nekigamba Mr. Mulo najja nenkugamba tuddire mu katini maama yava ku kyokukikugamba. Maama wange ye ekituufu nga we nakunnyonnyola ye yaŋŋamba tino taata woyo King Michael naye maama wange yaŋŋamba mbu taata wange muyimbi munene amuyita King Michael. Okibirivinga nti ye taatawo? Nze nga nze siri sure 100%. Tomumiitingangako? Simumiitingangako. Anti ebbanga lyobaddewo tomunoonyangako omukulu oyo tomunoonyako okumugamba nti baŋŋamba nti gwe? So maama wakati katutuzzeeyo eyo maama wano mukubanga tannafa nga ayize nga bikugamba yakubira gye baasisinkana? Yaŋŋamba baasisinkana naŋŋanda ku muwafu. Naŋŋanda ne Lukuli? Lukuli naŋŋanda ku muwafu. Omanyiyo King Michael bye baali babeereyo munda nga gye babeera kyeyamusanga ng'agendayo wange naye yali mirimu gye sijja tu ngasobola n'amusanga kale bwetyo osobola okuba nga okitegeera. Maama yagendangayo kwabwe ba Michael gye babeera? N'abeerayoko ebbanga eriwera kale ndowooza n'afuna olubuto yagenda okitegeera. King Michael yayitamu dda aŋŋamba era namugambako okuntwalayokko nga tannafa naye nali muto yafuna engeri gyambuzaabuza nekivaawo nantwalako eyo naŋŋanda waliyo ennyumba naŋŋawe wano yaŋŋamba oba waba Michael yaŋŋamba era King Michael ye taatawo kuba otayogedde ne Michael yaŋŋambye nti ewaabwe wa direct Mr. Mugwanya babeera Nsambya Nsambya. So maama yakutwala Nsambya yakutwala Naŋŋanda? Saidi za Naŋŋanda gye yantwala ekyo. Anyway ekyomukisa omulungi twayogedde ne Mr. Michael King Michael naŋŋamba SB4 nze sikirinaako buzibu ali ready otumiitinga. Yayogedde ne yakatambi yakampeereza yayogedde ne ssengaawe n'abazadde be bo nga bali ready nti oba ng'oli mwana waabwe bajja kukwaniriza naye on one condition. Tujja kusooka tutulemu tugenda kusooka tugendeyo bakwekenneenye kinaba kyetaagisa tuyinza okugenda ne ku musaayi. So byonna weetegese? Nze neetegese. Era akatambi ako Albert tuzanyire katambi ako tukalabeko tukawulire. Ndi wano mu basenga bakojja bajjajja tuli wano Ensambya Mugwanya family twogera ku nsonga ey'omwana gwe bagamba
nti mwana wange omwana yavaayo n'agamba nti nze taata we so natuta obuvunaanyizibwa ng'era omuntu omukulu nzize mbasenga bakojja batujajja bataata okulaba ng'ensonga ezo tuzeemulugunyamu era tugenda kunoonya omwana oyo tujje wano naye bakulu bamulabe akeberebwe omwana bw'abanga waffe omwana tumutwale omwana tutandikirawo obuvunaanyizibwa kuba tuli bantu bakulu abatasobola kusuula buvunaanyizibwa so bwekinaabanga kyali kyakwonoona linnya ensi ekitegeere bwekinaabanga twali twamwerabira obanga yali eyo nga yali anoonya bazadde be nga tabalaba wendi nga King Michael Gwanya Michael enkima tusobola kusuula mwana nga wakika kyaffe era tujja mwaniriza nnyo so SB4 yonna gy'oli ogenda kunkubirako bagenda kukubirako ensonga zino era tuzituulemu ensi etegeera amazima baleke kulowooza nti abantu abamu basuula abaana abamu baba baagala kwonoona amannya gaffe abalala nga beenoonyeza bwabwe naye nga ensonga tugenda zimaliriza era ensi egenda kutegeera ekituufu nampita Mugwanya Michael tuli wano Nsambya abajjajja Mugwanya faananyi mubiraba jjajja yatuva ku maaso naye era ekika kikyaliwo so byebyo mwebale nnyo mwebadde ddala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So akatambi ako ke kakwatiddwa ng'omukulu ye agamba bo bali redde ne singa ndowooza mulidde yali redde webanga oli mwana waabwe bagenda kukwaniriza kuba nabo baagala omusaayi gwabwe. So tetusobola kukosayira nnyo musango oba mama tetusobola musayira musango naye tusaba kimu nti oba tutuuseeyo biveeyo nga birungi. Kimbadde mpisa okukutegeeza nti olunaku ngenda kubanga nkutegeeza olunaku ku ssimu ffenna tubeerewo tujja kgenda Mr. Michael ye ali redde nnyo ye yagambye SB4 zisobola kwegaana obanga mwana wange sobola kumwegaana and ne basenga tebasobola kwegaana bo bayaniriza. So kijja tuwa essanyu singa mama yakugamba ekituufu kijja tuwa essanyu and yangambe Mr. Michael yangambe by the way let's funa chance mu meeting atugeremu ng'abantu naye twa meetings yangambe SB4 mwana ajje tukole byonna ebiyigize kinaazuuka nti kituufu mwana wange SB4 nja kukwebaza nja kukuwa n'ekirabo ky'okunzulira omusaayi gwange. So nja kubanga nkutegeeza ku ssimu olunaku naye nga si lwawala nnyo tujja kubanga tukwatagana tugende mu meeting tugende mu maka tulabe ekyo kyonna kyenaba kigenda mu maaso. SB4 Media kulina okukumira amaaso. Singa bizuuka nga toli mwana wa Michael oyinza kuwulira otya? Okusinziira nti nze mama wange yaŋŋamba sikirinaamu kubuusabuusa wasuubira nti mama wange yali asobola okunnimba nawe bivaayo nga si kyekyo manya nti kyekyo naye era tekisobola kunnemesa kumuvinga nakukola bintu byange bye mbadde nga nkola kubeera nsurvivinze ebbanga ddene nga siri na taata oba na maama nawe kizuuka nga kyekyo era ndasigala mu music wange okusinga. Uganda wabanga ye taata
muziki wange kuba nkimanyi yampeereddewo obulamu singa nze nkimanyi singa si music ndowooza singa nafa naye olaba yambeererawo kitegeeza newe kinaasi kyekyo kyesigala moving on naye bwe kinabanga kyekyo Sowento ojja kusanyuka okubeera nga ate ofunye ojja kusanyuka. So mikwano gyo abali eyo abayita mu mbeera gy'olimu nga tebamanyi taata tebamanyi maama kiki obagamba? Kyensobola okugamba ku bantu bwe batyo abatalina taata batalina maama nze nkimanyi Katonda ye taata wa bonna ye maama wa bonna ye muzadde ye famire yekika weweekwata Katonda tasobola kuvaamu aba nasobola osurvive nga kitegeeza teri atasobola surviving kuba nna ebintu byo si byangu naye era newobeera tolina bazadde just oba olina saba Katonda n'okola nnyo neweekolera ekika ekikyo n'otaleetera kuba abamufa abazadde abaffe nti sinti ffe twakula nabo nitusobodde obbaawo kitegeeza n'omuntu yenna yenna ali eyo oba street kill kuba be basinga obeera nga tebalina bazadde okusinga percentage ennene buli omu ne waba akuvuddemu bwesigala na Katonda tasobola kuvaamu mu buli mbeera abaawo abamuzaddewo atavaawo w'olubeerera kyensobola okugamba omuntu ali eyo. So Christmas wagiyiseemu otya? Christmas nagiyiseemu bulungi. Waddeyo n'obuvulu? Obuvulu obwo twakubyeku mwakubyewo nawo? Twakubyeko ku gundi ku Uganda Museum twakubyeko ekyo ne tugendako ku Big Zone twakubyeyo ebifo ebiwera nga 4-5 kikubye. New Year plan eri etya? New Year plan nze mbadde ngenda singa kiyitamu njagala nkubeko ku nkuuka eyo. Enkuuka wasa basajja kabaka? Wasa basajja kabaka ayisa basajja kabaka. Wali otuuke mu maaso ge weeyira ogambe nzaani nze rich kid Uganda anaabikiriza? Ekyamanya si ekikulu naye nga nze Obuganda nga Bumbu w'ekitiibwa wama wange yali mukazi Buganda yali yeddira Ngabi. Buganda nga Bumbu w'ekitiibwa era mu w'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka. So byebyo nno esimu yebeereko tujja kubeera nga nkukonfaminga olunaku lwe tugenda okumiitinga wewe nawe nawe kumira amaaso gakumire ku SB4 Media tujja kubeera nga tutambula naye tweyanza nnyo Mr. Mugwanya Michael King Michael olw'okuba nga wakkiriza okusaba kwaffe tukumiitinge. Kantu alina omukisa guno SB4 ononsonyiwa okusala esi kantu oba omukisa guno okwebaza buli muntu anyambyeko alina kyanyongeddeko abantu abamu asobola n'okukubeera n'agamba ekituufu enda kukuyambisa kyankuyambisiza naye nze saagala nnyo bya kamera eki naye nga nze neebaza buli omu buli alina kyanyambyeko Katonda amuddizeewo olw'omutima omulungi watodde kuba muna abantu abayamba abatono omunsi naye omuntu weyeefiiriza naga kankuwe sente zido ziri ku Christmas. Katonda aba akwakuddizaawo mu buli kimu kyensobola okukubiriza bonna kusigala nga bamuvinga ku lugendo eri kuva ku kkubo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege so gwe nawe nanga oli eyo amaaso twakumire ku SB4 Media tujja kubeera nga tumanya paka ku lunaku luli wetunamanyira ekituufu kyemmanyi bino byansi naye gwayinza okuba nga oli eyo nakyogerako kko twalina bannaalongo nti famire gy'olimu oyinza okuba nga si mwoli ebyaddala naye ekisinga okuwa omuntu okutebenkera omutima ng'afunye famire ye entuufu ng'afunye muzaddewo omutuufu kuba teri omuntu atayagala ku mukwano gwa taata teri omuntu atayagala muzadde we nga amuliraanye naaba nga tamuliraanye kasamanya nti gyali abeera wano. So kyemmanyi gwe nawe ayinza okuba nga oli mu mbeera nga muganda waffe ono gy'alimu naye akaseera kajja kuba katuuka omanye muzaddewo omutuufu yaani tukikwate mpola togwamu maanyi
tunywerere ku Katonda. Katonda ye muzadde wabo abatalina bazadde. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Womalu akoze ku kamera abati ye editor waffe tusharinga akatambi kano tulindira olunaku luli tunaba tumitinze naye nga sulwa wala nnyo nyakubeera nga ntukubulira tugende tusisinkane family leti Mugwanya family basenga tubasisinkane bamaama tulabe kitugenda okubanga tuzaako mu mutima mulungi Mukama abankuumire. Tuggussa Enssonga.